mu general election eno tusuubira politics of identity si yali mu nteekateeka y'ebifo ne bagamba proportionally abateeso batutte obuvunaanyizibwa mu ggwanga Uganda okusinziira population size yaabwe bweri. Abanyankole batutte obuvunaanyizibwa okusinziira population yaabwe bweri. Naye ogenda okukakkana abandi badde balina omugabo nga Yoweri Museveni bwe yayogera Kololo ng'alayira teri alina kumanya wadde obusobozi nti azimba Uganda yekka. Teri ggwanga gwe lyogamba bwe abeewammwe be bajja okuzimba eggwanga lyokka okgenda mu maaso. Gwe weebuuze wali owuliddeyo eyafiiridde e Saudi nga muzaale w'ekiruuho Lubakazo? Njagala okite mu byokulonda wano sikyebalama ndaba mukulu by'Abakama wemba mutunuulidde musajja munyolo oleesa abateeso ku byokulonda kigatta kite kikwatagana kitya? Olwaleero Wakiso district erina polling station zibadde 1432 nga Wakiso erina abalonzi akakadde kamu mu 15,014 Ankole yakakadde kamu mu 50,000 abalonzi nga balina polling station 34,000 kinimu ekigendererwa kakati Ankole sub-region ey'obukadde 3,600 egy'abantu erina district 13 gyenatandikidde erina babaka abakyala 13 naye nga Ankole esinza Wakiso 19,000 egy'abantu abato n'abakulu. Wakiso erina obukadde 3,41,000 erina ababaka 9. Ankole erina ababaka 38 abali direct 35 abakyala 13 be babaka 48 naye Ankole sub-region kikyereeta mu treasury y'eggwanga tekisinga kya Wakiso. Ye politics of identity omugabo gw'Abakiso teguliiwo. Tulabe kyekyandibadde kikolebwa ku kino tubulye kyekyandibadde kikolebwa kubanga tuleme kuba tunenyezaawo abenaremu abakubaganya kyandibadde kityawo. Abenaremu Wakiso abakubaganya emiggo baliyo bameka? Oyina emundu wazirabye Masuuliita, oyina wazirabye Busi, okumpi ono sinabirabako ebyo, oyina wazirabye Kira, oyina wazirabye Busukuma. Njagala nnyo kubanga tiimu abenaremu abali mu Wakiso ne tiimu opposition bonna ku mugabo tebaliiko. Kati ntandise okufuna ansayo ntandise ogifuna naye olw'okubanga baliire bagamba balina amaanyi agasalawo nga bonna baana basenga bakizibwe baana bakojja baana ba muntu mbe tata muto tata mukulu be bakola ki kati amaanyi bagenkanya. Gwoba okyayogera ono agamba Lieutenant General gundi mutabani n'aduumira, oli n'agamba Major General gundi muwala waabwe n'aduumira. Kaakati bonna obuyinza buli mu mikono gyabwe, ebyo by'olaba naye nga bakozesa eggye limu aby'okwerinda be bamu. Military High Command abaana abakola ebyo byonna bonna kwe batuula. Era bagenda Basamoni nga Komanda in Chief Yoweri Kaguta Museveni Entebbe bonna bagenda. Abaduumidde buli kiwayi bonna bali ku Military High Command. Kati bw'obuuza ave Masuuliita ali ku Military High Command anaaduumira nga waliyo nga wadde NRM bamuwadda tebalinayo muwendo. Kati basigala ab'NRM abali e Masuuliita abali e Namayumba bafaanagana n'abanuupu n'abadipi ne PFF abali mu Wakiso bonna baana baboole. Olinga ngamba nti interests z'abantu obuntu abayina ebifo ebimu ze ziditamininga obungi bw'ebifo birondebwamu kubanga politics of identity baba badde omuwendo ogw'okusalawo amaanyi g'obuyinza. Awo buli mwaka akategedde ndoza tukafunyawo. Kakati ate abayina omuwendo gw'abantu obwo obuyinza bo tebabuyina. Oliganda nti singa si kigambo kya President Museveni bino byonna bye tulaba mu NRM gino emivuyo tegisobola kubanga gikomekera newankubadde nga alina akakiiko k'ebyokulonda. Yes.
kyenvudde nkugamba 1989 expansion ye NRC omuwendo gwali balanced. Bidani yali in charge Minister of Local Government. Okulonda kwabo n'okulaba otya 2026 ku bino bye tulabako bino. Mboko na maziga.